okkirizibwa okulya embizzi, eŋŋamira, akamyu, embaata, emmamba, emmale. Ngenda kuddamu ebibuuzo 4 ebikwatagana ku biki by'olina okulya nga ggwe omukristaayo akkiririza mu bayibuli ne by'otalina kulya. Mbabuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga, sooka osubscribinge okoone ne kade gw'ojja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'Olwokubiri awamu n'Olwokutaano. Olwokubiri tubeera twogera ku mukwano, Olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo abakkiririza mu bayibuli. Kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddeo ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno, ngamba mbyensimbi, beera ng'okozesa Airtel Money yaffe namba yeeyo. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera nnyo omukisa. T-shirt zaffe eza Jack zaatandika okufuluma, kati neera noonya ku WhatsApp namba yange eyo tubeere nga tunyumyamu. Era bw'oba ng'olina ennyonta ey'okuyiga bayibuli naye nga by'osoma tobitegeera, naawe noonya ku WhatsApp namba yange eyo mbeere nga nkugatta mu WhatsApp group yaffe mwe tuyigira bayibuli. Nja kuba musanyufu nnyo. Leero ngenda kuddamu ebibuuzo 4 ebikwatagana ku biki by'olina okulya nga ggwe omukristaayo ne by'otalina kulya. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekibuuzo ekisooka, Katonda akyogerako ki mu ndagaano enkadde? Kyajja bwe kiti: Katonda yalonda eggwanga erya Isirayiri n'alyawula ku nsi endala oba ku mawanga amalala gonna, n'alyeyitira ggwanga lye oba abantu be, n'abawa amateeka ge balina okugoberera agasukka mu 600 okumala akaseera, ng'amateeka ago ga ggwanga ng'erya Isirayiri okumala akaseera nga si ga lubeerera. Osobola okugenda mu Kyabaleevi essuula ey'e11 okuva ku nnyolusoka paka ku 47, n'ekyo mu mateeka ekyokubiri essuula ey'e14 okuva ku nnyolwokusatu paka ku 2. Mu mateeka ag'ebyokulya n'abagaana okulya ebisolo byonna ebitayawula bigere okugeza ng'endogoyi, eŋŋamira. Mu binyonyi n'abagaana okulya ekinyonyi kyonna ekigatta ebirungo okugeza ng'embaata, n'abagaana okulya ebisolo ebitazza bwenkulumu okugeza ng'embizzi, n'abagaana okulya ebyennyanja ebitaliiko magamba okugeza ng'emmamba, ng'emmale. Ebimu ku bisolo bye yabagaana mwe muli eŋŋamira, emmamba, akamyu, embaata n'ebisolo ebirala byonna ebigwa mu ttuluba eryo. Naye amateeka gano gaali ga kiseera buseera ate nga ga ggwanga erya Isirayiri ng'eggwanga so si abantu bonna. Ekibuuzo ekyokubiri, kati Katonda akyogerako ki mu ndagaano empya? Ebikolwa by'Abatume essuula ey'e10 onyirwa 9. Beera mugumiikiriza. Awo ku lunaku olwokubiri bwe baali nga batambula abo nga banaatera okutuuka ku kibuga, Peetero n'alinnya ku nju waggulu okusaba nga mu ssaawa ey'omukaaga, n'alumwa enjala n'ayagala okulya. Naye bwe baali nga bajjula, omwoyo gwe ne guwaanyisibwa, n'alaba eggulu nga libikkuse, ekintu ne kimukkira nga kifaanana essuuka ennene ng'ekikwatiddwa ku birenge 4 okussibwa, n'essibwa wansi, omwali ebisolo byonna ebirina amagulu 4 n'ebyekulula eby'ensi n'ennyonyi ez'omu bbanga. Eddoboozi ne lijja eriye nti, golokoka Peetero osale olye. Naye Peetero n'agamba nti, nedda Mukama wange, kubanga siryanga kya muzizo newankubadde ekibi. Eddoboozi nate ne lijja gy'ali omulundi ogwokubiri nti, Katonda bye yalongoosa tolibifuula ggwe bya muzizo. Ne kiba bwe kityo emirundi 3, amangu ago ekintu ne kitwalibwa waggulu. Wano Peetero yali yakulira mbuwangwa ng'amanyi waliwo ebyokulya ebirongoofu n'ebitali birongoofu, naye ate mu kwolesebwa eddoboozi limugamba oba Katonda amugamba, kati sala lya, buli kintu kyonna kirongoofu. Naye ekyokuyiga ekyokubiri yali amugamba tewakyaliwo njawulo wakati w'Abayudaaya n'abatali Bayudaaya, bonna abantu balongoofu. Kati n'omukyala bw'abeera mu menstrual period oba ng'ali mu MPZ abeera mulongoofu. Ebintu byonna byalongooka, ebyokulya, abantu, buli kintu kyonna ekitali kirongoofu mu ndagaano enkadde kyafuuka kirongoofu. Ekibuuzo ekyokusatu, kati Yesu akyogerako ki? Makko essuula ey'omusanvu onyolwa 15. Tewali kintu ekiri ebweru w'omuntu bwe kiyingira mu ye ekiyinza okumwonoona, naye ebintu ebiva mu muntu ebyo bye byonoona omuntu. Olunyolwa 18. Temutegeera nga kyonna ekiri ebweru bwe kiyingira mu muntu
tekiyinza kumwonoona kubanga tekiyingira mu mutima gwe, naye mu lubuto lwe ne kiyita ne kigenda mu kiyigo. N'ayogera bw'atyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna. Wano Yesu kye yali ategeeza ebiriibwa byonna oba emmere terina ngeri yonna gyeyinza kufuula mwonoonyi kubanga tetuuka ku mutima gwo. Omutima gwo gwe gugenda okusikira obwakabaka bwa Katonda oba omwoyo wo. Kati omwoyo wo ebiguvaamu bye biyinza okwonoona okugeza ng'obukyayi, ettima, obutayagaliza, obubbi kubanga bigendera ddala ku mutima munda. Naye emmere, obumere, embizzi, embaata biyitamu buyisi mu lubuto lwo ne bigenda mu kinaabiro, tebisigala mu mutima gwo. Oyo omwoyo agenda osikira obwakabaka bwa Katonda. Tojja kutuuka mu bwakabaka bwa Katonda Katonda asooka akubuuze omubiri gwo gwe waleka ku nsi gulimu embizzi n'embaata oba gujja beera gwavunda nga tegukyalina mugaso. Naye omwoyo w'oyo agenda osikira obwakabaka bwa Katonda gw'oba olongoosa, yagaliza, saba, kkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo asobole okulongooka. Kasita anaatuuka mu bwakabaka bwa Katonda nga mulongoofu, bye waleka olidde ku nsi kuno bibeera tebikyalina mugaso, bibeera byavundavunda dda, era Katonda tagenda bikubuuza. Kati ssaayo nnyo omwoyo, teekamu amaanyi mu kutukuza omwoyo wo kubanga yagenda osikira obwakabaka bwa Katonda. Katonda tagenda kubuuza wanaaba emirundi emeka, walya biki, tagenda bikubuuza, naye omwoyo wo mulongoofu. Ekibuuzo ekyokuna Pawulo akyogerako ki? Bakolinso ekisooka essula ey'omunaana onyolwa 8. Naye ekyokulya tekisiimisa eri Katonda, era bwe tulya tetuweebuuka, era bwe tulya tetweyongerako. Pawulo agambye bw'olya embizzi yo n'okkuta, Katonda takusiima ate era obeera toyonoonye. Ate naawe bw'otagirya obeera toyonoonye ate Katonda takusiima nnyo. Tibambi yeebale nnyo obutalya mbizzi, bambi yeebale nnyo girya. Nedda, kiri eri ggwe, oba olya lya, oba tolya gw'omanyi. Ekibuuzo ekyokutaano, ddi lw'otandiridde kyakulya yadde Bayibuli ekukkiriza? Ekisookera ddala, abasawo kasita bakulabula ne bagamba nti ojja funa obuzibu singa oli ekyokulya kino, awo kyesonyiwe. Obanga bw'okirya ofuna obuzibu, obanga olina obulwadde obukuziyiza okulya embizzi oba ekyokulya ekirala kyonna, awo kyesonyiwe. Ekyokubiri, omwoyo omutukuvu kasita akulumiriza nti ekyo kikyamu, awo kireke. Ekyokusatu, bw'obanga olinawo omuntu gwe weesittaza nga bw'akulaba ng'olya embizzi ayinza okubeera nga yakalokoka ng'akimanyi nti okulya embizzi kikyamu, awo gyerekereze. Yadde Bayibuli ekukkiriza okulya byonna, naye ate ekugaana okwesittaza omuntu omulala. Obanga olina abantu ab'omutima omunafu ng'ayinza okuyita omwonoonyi obanga ky'okoze kikyamu mu maaso ge, awo kyerekereza akaseera ako, liira abantu abatakiinaako buzibu. Ate n'omuntu atalya tomukaka, tomusalira musango. Atalya talina buzibu, n'alya talina buzibu. Nkusaba onteekere wansi mu comment section endowooza y'eri ki ku byokulya bino. Ate era kebera wansi mu comment section oba mu description box ntaddewo link za video 2. Linki esooka, omulokole atya Katonda oba akkiririza mu Bayibuli, kyandibadde kirungi okuwuliriza ennyimba ez'ensi. Linki ey'evidiyo ey'okubiri, kyandibadde kirungi omukyala okwambala empale. Genda olabe vidiyo ezo. Teweerabira t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zatandika okufuluma. Nawe oyagala okusoma Bayibuli naye nga by'osoma tobitegeera, beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo, tubeere nga tuyigira wamu. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba vidiyo zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okoona kadaako, okusharinga, okulikinga, okomentinga. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo, bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo, tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.